Genderawo mpola mpola akayimba ko bakayita ensite kungulwa bamuyita Misusera Segamwenge bamujjukira obulungi oba tomujjukira oba tewamuwulirako akulinaanya alina okuba ate nga mumanyiiko waba tamumanyiiko owuliriza sentinale omanye zonna embeera nga yosodde okuba ate ng'etambula bakayita ensite kungulwa omukulu bamuyita Misusera Segamwenge abamujjukira obulungi abamutegeera obulungi oyo musajja mukulu yazalibwa 1945 wali luddawo obudde obwo kino bakiyita kikadde vintage Wednesday tukikola ffekka bwe tuti ayaya embeera nga bwetambudde Misusera Segamwenge akayimba ako bakayita ensite kungulwa kafumira ku lutambi oba teepu ensaidi esooka kwaliko ensite kungulwa akayimba akadakanya kwaliko nannyonjo yanzita bonna basobya ate saidi eyokubiri kwaliko mukama yasalawo akokubiri kwaliko emikwane akokusatu kwaliwo okwagala muko omusajja Misusera Segamwenge gyali musajja akyali mulamu wadde nga akadde kano mugonvugonvu atawanyizibwa obulwadde obw'okusanyalala era ng'awangalira saidi z'ennamuŋŋoona eyo era gyasobola okuba ate ng'azimba y'omu ku basajja abasinga obugagga mu kisaawe ky'akadongo kamu era nga kigamba nti y'omu ku bayimbi abaali bakyasinzeeko okuba ate nga bayimba oba n'eddoboozi eddungi mu mbeera eno kigamba nti omukulu gwe bayita Fred Sebata waliwo yategeezezaako Fred Sebata kigamba nti yakoppa omukulu ono Misusera Segamwenge n'agattako erya Dani Mugula kwekola eddoboozi lye ayaya nenga akayimba ako Misusera Segamwenge yakakuba olw'embeera nti Misusera Segamwenge yakubira akayimba ako yasobola okuba ate ng'ayingira ekisaawe kya music mu myaka gya 67 awo waliwo yafulumiza n'oluyimba bamugamba ng'anyooma Segamwenge akayimba ako yali akoona omukulu gwe bayita Obote obudde obwo Obote baali bakamuggyako embeera bwe yatambula mugijjukira kati Segamwenge yasobola okuba ate ng'ayiiya akayimba ke bayita ensite kungulwa oyinza okugamba nti oyina munno gwe weesigira ddala naye nga kyannaku nnyo ayinza okuba taliyo wadde n'akamu ensite kungulwa omukulu Misusera Segamwenge yakayiiya dda era nga akayimba ako kigambibwa yali akakuba ng'obubaka buweereza omukulu gwe bayita Apollo Milton Obote obudde obwo abakajjukira obulungi akayimba ke bayita ensite kungulwa ye mukulu we gwe bayita Misusera Segamwenge abamutegeera obulungi bamutegeera era nga ye mukulu w'omuyimbi gwe bayita Fred Kimera yayimba akayimba ke bayita ekyambe kya mukamwana ayaya muyungo oba obijjukira ebyo wanooka we kiri ne b'obinoonya wa oba ku YouTube fe ababiteekayo bino fe ababikola feka muzeyi Misusera Segamwenge gyali y'omu ku bayimbi abazimba kalina 1998 yagizimba 1998 awo ne bagiyingira ennamuŋŋoona waliwo eyantegeeza yali ku mukolo ogwo basooka n'okulabira buno ze bayita obucupa bwa bagiyitaani nga bbiya munywera mu baleeta bujerikaani obwo obw'amaanyi ke kayimba ka Misusera Segamwenge ensite kungulwa era ng'agamba nti omukulu ono Misusera Segamwenge ne w'oba ng'oli mukwano gwakugamba nze sikwesiga talina muntu gwe yeesiga wadde n'ogwo emboozi nnene nnyo waliwo ne mukwano gwe yategeezezzaako baamusibako eruzira ng'ali naye ebyo tubireko olw'embeera naye nga wonna wosa okuba ate ng'owuliriza wule kuba ate ng'otumbudde yita kuze 75 ombuulire Misusera Segamwenge omujjukira oba wadde tomujjukira ayaya kigamba nti alina oluganda ku mukyala gwe bayita Sheira nva nnungi n'omukulu Gerard Kiwewa oba lwakika naye nga y'embeera eyo Misusera Segamwenge buno obubaka bujjira mu mbeera nti abaka ba Parliament bafunye miliyoni 2 mu mbeera ey'okusoomozebwa akadde kano tebalina gwe balumirirwa ensi tekungulwa bya ddala bw'owuliriza oluyimba luno oyinza okukkiriza mu nsi muno temuli kyoyinza kukola ki agamba nti omukulu bamuyita muyunga w'omuvu design wano kiba kikadde vintage Wednesday bwe tukikuba agamba atya 00 agamba atya Dennis Majwala webale kuba atenga Dennis Rukanga Majwala mwebale kuba atenga muliriza
abambidde foundation bagabye amatoke muli bamanyi nnyo mbidde foundation omukulu majwalo oyo omu ku basajja nange abansikiriza okuyingira ekisaawe kino ekya radio ate nga chairman w'eggombolola Kato Butego wano wendi yakolako ku Equator nagendako ku Simba yakolako ku Top Radio Dennis Lukanga Majwala big up on yourself ole gwatenga koli ayaya sebo agamba atya lakamati n'ebitondo kalisizo sebo wawulanze oyo omuyimbi badde sumayina mumanya nti oba akyabeera hajja ali mulamu naye omanyi kye njagala njagala waliwo batoki twatwagala naye tewakireeta batoki yabuzi twatwagala ani netulaineka nebebekulu ani asinga obugagga ayaya Bobby Wine ne Chameleone ni asinga obugagga simanyi alo sebo yewa kueleza kale sebo amusama msaigwase bagamba tya kakati k'Emboozi yewa munnamasaka yawulira ani munnamasakani benikati ani benikati mugamba nnoonyeeko waba mukwano gwo simumanyi sebo Alo. Yagamba tya? Ono sali baraka za mufuula. Sebo ndozo buulidde. Mbeera wano waffe Kijumbula. Naye abanike jono. Nze samumanya nnyo kuba nkyali mu myaka emitototo emivubuka. Naye ennyimba ze mbadde nziwulira. Kakati oluusi ebimu bituwa ekyokuyiga. Omukulu ono engeri gy'ateesiga muntu. Nange oluusi kiŋŋaana okwesiga. Nange omukulu Dennis Lukanga Majwala mutulise. Okay. Webale kubatenga ulire ate Dennis Lukanga Majwala yali muyimbi sebo nga yeyitalaga seya bakubiranga ku Fokolandi n'ennyimba ze nali nziina sebo agamba atya sebo ani ulira embaga sebo agamba atya webale kuweereza kiriya Kataliana emo wekati nyoni omuyimbi oyo emyaka gyendimu gikyali mivubuka naye mbadde nze simanyi nti gyali ekyo si kikulu olina kumanya naye nga sikwagala nnyo ne kati webale kuba ate nga owuliriza togamba nti myaka mito bino olina obiwulira n'obimanya ate gyogamba nti onaamanya baakuno sebo sebo webale tuweereza kale sebo nokatende wekyaza abanike nze nkusimako kuba egyo emyaka nze nali nkyali sinaana kuzaalibwa naye nkwebaza nnyo okundeetera ebintu ng'ebyo nembimanya sebo nkwebaza nnyo nokatende kyaza nole kuba ate ng'owuliriza akayimba ensi tekungulu abasobola okuba bapublisha baako abakalinako obuvunanyizibwa okukatunda n'okukasaasaanya baali babiyita St Gabriel be basobola okuba ate bakakwasaganya